Olunaku lw'eggulo abakulu mu KCCA bategeezezza nga bwe babadde balonze ekifo ekiyitibwa Menvu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso okutandika okuyiwayo kasasiro oluvannyuma lw'ekifo ky'ekiteezo okuggalwa so nga n'ekyeddundu kye yali efunye kikyaliko embiranye. Olwaleero tukedde ne tubiteekamu engatto okutuukako mu kifo kino kye tusanze mu ggombolola y'e Busukuma mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso. Tutuukidde wa ssentebe w'ekyalo kino Paul Kalenzi n'oluvannyuma atukulembedde okututwala mu kifo kyennyini ekyogerwako. Bwe tutuuseeyo tulabiddeawo nga batuuze beesomba okuva mu buli nsonda nga baagala okutuusa amaloboozi gaabwe ku nsonga y'okuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe. Ababagoba lwaki edundu babagobye KCC bampulira bagamba bagula eka 13 babagobye olwokuba tebannakola bintu byetaagisaayo ate baagala batwalirayo kasasiro. Abalina ettaka mu kitundu kino batubulidde nti waliwo ebintu bye bakkaanyaako n'abatwala munisipaali y'Ekira ne Nansana wabula nga n'ejjubuli eno tebinnatuukirizibwa. Ekitundu kino nga bwe mukiraba kirina obuzibu bungi nnyo. Kira yakigula ne Nansana n'ekigula naye mwalimu abantu abalimu tebasasulwa nga balina endagaano zaabwe. Tusobola okutwala ebibanja byabwe. Ebibanja essaawa zino bikyali by'abatuuze tebinafuuka bya municipality yonna oba Kira oba Nansana. Ettaka lya Kira lituyita ku lubalaza kwennyini. Kati nze mpita wano bwenzi bakeeri waggulu ate kati Kira ye yala kwi wano kasasiro kitegeeza nze gano ge maka gange waliwo waneiba nga batuyita ku lubalaza kwennyini. Kampala buli lunaku kasasiro gwekuŋŋaanya muyitirivu wantu bagenda kutwala wadde emyezi ebiri nga tewannajjula. Kasasirani n'abantu bagenda kubeerawo batya bo taabagwire. Ekirala kye banokolayo kwe kubasimira oluzi mu kifo ekirala kuba lwe balina lulinaanye ekifo abakulu we baagala okuyiwa kasasiro ekijja okwonoona amazzi ge bakozesa mu bulamu bwa bulijjo. Bw'otunaali tulina oluzi tusenako amazzi awo. Senga tuyiwa kasasiro tetugenda kuddamu kufuna amazzi mayonjo. N'abatuuze bennyini abalembeka amazzi ku nnyumba zaabwe tebagenda kuddamu kufuna mazzi mayonjo olw'ensonga bikalooli owali kasasiro we bijja. N'olw'ensonga eyo bwe bamala ebyo bitutereereza bo nga bakola byonna bye baagala nga baleeta kasasiro waabwe. Ekirala baagala amakubo mu kitundu kino gakolweko. Tukitegedde era nti abatuuze b'eno batadde emisanvu nga gino mu makubo okuziza emmotoka byonna ebya kasasiro kuyita wano okuva mu kibuga era oluuyi luno waliwo abakyala be bataddewo mu kifo kino okugumba wano okuziza ekimotoka kyonna ekya kasasiro ekiyinza okusalinkiriza okuyita wano ng'omulimu gwabwe gwa kuba ssimu nti ekimotoka kijja oba tekijja. Bwe mba mbalabye abakasasiro nga nkubira bakikwatako essimu nga bajja. Mbadde sinnakuba mwami Saamu oli yasoose okukuba kati tennabaayo mmotoka ejja. Bajjayo emmotoka emu yadeerese kasasiro twagigaaniddewo ne tugiwa eddakiika 15 nga yamusa ekifo bwegala tugyokya. Tubaye tuli awo ku makya nga n'endala ekoze eki etuuse eya Nabugabo KCC enegamba eva Kampala erese kasasiro twezoobye nayo paka wetubagadde okugikoleeza. Baba badde bagamba bamulese nti bamutwala waliwo omuntu alina kaploti ndayala kumuyiwa wuwe ne tumugamba ne Nansana tukigaanye okuyiwa we yagula nga naye erinawo bwannannyini ate kati gwagamba ploti yo. Abakulembeze munisipaali y'Ekira ne Nansana balumiriza nti ekitongole ki KCCA tekinnabatuukirira ku nsonga y'okuteeka kasasiro mu kifo ky'Emenvu. Mu maaso gaffe tetufunanga muntu yenna afaanana mukulembeze ava mu KCCA ng'azze ku nsonga y'okuyiwa kasasiro Emenvu. Tetunaba kumufunako. Naye nga bw'anaabeerawo enteeseganya wakati wa minisita waffe owa local government ne ministry ya Kampala ne tulaba nti ddala waliwo enteekateeka ennuŋŋamu kubanga ekyakasasiro ffenna kitukwatako naffe tulina kasasiro tetulina wamusa n'ab'e Makindye n'ab'e Ntebe n'abaawa ffenna kitukwatako. Bano bakombye ku paasi nteyikisi mmotoka yonna egenda kuyiwa kasasiro mu kifo kino. Ebisaaniko ne banagamba nti baguze wala babitwala Nakasongola singa tewabeerewo nteekateeka nnuŋŋamu gavumenti gyeragirako nti ejja kuzimba recycling plant nga si byakusuula busuuza awo bantu kuwunyirirwa na bintu birala n'okutuyambako okufuna ebimotoka ebinaatambuzanga ebisaaniiko naffe tetuli basanyufu era tetujja kuteesa na muntu yenna. Abatuuze abawangalira ku kyalo kino kye bayita Menvu ekitongole ki KCCA we kisuubira okutandika okusuula kasasiro bagamba nti singa ebirowoozo byabwe omuli okutereeza enguudo ebyenzizi tebitunulwamu bekikwatako teri kimotoka kyonna kigenda kuyiwa wano kasasiro. Raymond Tamale,
NTV.